Omwagalwa wasuze otya? Mukama waffe yeebazibwe ate okutuwa olunaku olwaleero okubeera nga tugenda mu maaso nga tusaba Mukama Katonda atubeere era abeere n'abaana baffe. Day 25 twasabye Mukama Katonda azze essuubi mu baana baffe abalabika nga basobeddwa, abalabika ng'emize gibayitiriddeko, emize gibabuzizza emirembe. Twakkiriza nti tubeere n'essuubi nti Mukama Katonda ayinza byonna era ng'anaakyusa abaana baffe. Leero Day 26 olunaku olw'26 mu nnaku zaffe 31 ez'okusabira abaana baffe. Tusaba Mukama Katonda ayambe abaana baffe abawe amagezi. Mukama tukwebaza olw'enkya ennungi eno. Tusaba Katonda waffe ojjuze abaana baffe amagezi baleme okutambulira mu butamanya ne wabula batambulire mu magezi agava gy'oli, obateeketeeke olw'obulamu obulungi mu nsi eno ate n'olw'obwakabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kye tugenda okusoma olwaleero kiva mu kitabo kya Yakobo essuula 1 olunyiriri olwokutaano nga kigamba nti James chapter 1 verse 5, the Bible says, "If any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him." Bwe tusoma mu Bayibuli yaffe ey'Oluganda, ekigambo kya Katonda kigamba kitya? Yakobo essuula 1 olunyiriri olwokutaano. "Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi, asabenga Katonda atamma, awa bonna so takaayuuka, era galimuweebwa. Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi, asabenga Katonda atamma, awa bonna so takaayuuka, era galimuweebwa." Omwagalwa, ekigambo amagezi kigambo kikulu nnyo era ng'ekigambo ekyo eky'amagezi tukirabira mu mboozi gye tusanga mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula 3 olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi-n'essatu. Mu mboozi eyo tulabawo omuddu wa Katonda Kabaka Sulemaani, Mukama gwe yali awadde obuvunaanyizibwa obunene obw'okufuga eggwanga eddene erya Isirayiri. Naye bino bye yasaba mu ssaala ye. Katusomeyo mu bwangu ddala. 1 Kings chapter 3 verses 8 to 13. Ekigambo kya Katonda kigamba kitya? "Era omuddu bo ali wakati mu bantu bo be walonda, eggwanga eddene ery'abantu abangi abatayinza kubalika. Kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo, njawulemu ebirungi n'ebibi. Kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu?" Awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama, kubanga Sulemaani asabye ekyo. Katonda n'amugamba nti, "Kubanga osabye kino, so teweesabidde kuwangaala, teweesabidde bugagga, so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo, naye weesabidde amagezi okusalanga emisango. Kale nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri, nkuwadde amagezi n'okutegeera, obutabaawo akwenkana abo abaakusooka era ne mu abo abalikuddirira. Era nkuwadde n'ebyo by'otasabye, obugagga n'ekitiibwa, obutabangawo kabaka mulala yenna akwenkana ennaku zonna ez'obulamu bwo." Abaagalwa, mu kusaba Katonda amagezi tufuniramu ebintu eby'enjawulo bingi nnyo. Era wano eno waliwo kye nanootinze nga kigamba nti wisdom is the key to great blessings, nti omuntu bw'asaba amagezi abanga asabye ekisumuluzo ekigenda okuggulawo emikisa emirala gyonna. Bwe tulaba wano Kabaka Sulemaani bwe yasaba amagezi, "It pleased the Lord when he asked for wisdom." That is verse 10. Nti kyasanyusa Mukama kubanga yasaba amaki? Amagezi. Ekyokubiri, God gives the wisdom when we ask for it. Nti Katonda bwe tumusaba amagezi agatuwa. Kyova olaba naffe abazadde tusabira abaana baffe bannaaye
bafune amaki amagezi. Nti God gives the wisdom to discern between right and wrong. Olwaleero waliwo ebintu bingi nnyo ebitabulatabula ng'omuntu yeebuuza oba kati nkole ki oba nkole ki nga tomanyi ki kyakukola, si lwakuba nti oli musiru, nedda, naye olw'okuba nga waliwo okutabulwatabulwa kungi nnyo. Y'ensonga lwaki tulina okusaba amaki amagezi. Ti Katonda ajja kutuwa amagezi, Katonda agenda kuwa abaana baffe amagezi okusobola okwawula ekirungi ku kiki ku kibi. That was verse 12. Ekyokusatu, God gives wisdom and even those things that we do not ask for. Nti Kabaka Sulemaani bwe yasaba amagezi, nti Katonda yagamba asanyuse nnyo kubanga asabye bulungi, n'amuwa amagezi naye n'amuwa n'ebyo by'ataakola ki, by'ataasaba. Mu Lunyiriri olw'ekkumi omwagalwa ampuliriza, olwaleero tusabe Mukama Katonda awa abaana baffe amagezi. Amagezi bageetaaza ki? Bageetaaza okusobola okukola okulondawo okulungi abo abatuuse mu myaka egy'okuwasa oba mu myaka egy'okufumbirwa. Olwaleero nga bwe tugambye nti okubuzaabuzibwa kungi nnyo, abantu beetimba ekintu ekirala mu ffeesi naye ng'ate mu mitima gyabwe waliyo kirala. Kaakati omuvubuka ayagala omukyala ow'okuwasa, weetaaga amagezi okuva eri Katonda okulaga omuntu omuki, omuntu omutuufu. Onoonya kyakukola, oyina olwedde omulimu gw'okola naye ng'olaba tegutambula. Saba Mukama Katonda akuwa amaki amagezi. Oyagala kuzimba nnyumba naye nga buli muntu yenna ayogedde nti okuzimba ennyumba kuzibu. Saba Mukama Katonda agenda kuwa amagezi era ojja kugitandika. Oli muzadde ali eyo, okulera abaana kufuuse ekizibu, abaana tebawulira, abaana balina emize. Saba Mukama Katonda akuwa amagezi, ye atamma agenda kuwa amagezi. Omwana we ali ku mulimu naye ng'enkolagana ye ne bakama be oboolyawo si nnungi, omwana wo musabire Mukama amuwe amagezi asobole okufuna enkolagana ennungi wakati we ne bakama be. Family relationships, enkolagana zaffe n'abantu ab'omu maka gaffe, ng'olaba enkolagana si nnungi, abantu beenyiizanyiiza, beekuulakuulako waya, ebintu bye muteesa tebigenda mu maaso, tebitambula bulungi. Saba Mukama Katonda agenda kuwa amagezi era agenda kutereeza enkolagana ezo, wabeerewo obuwanguzi, wabeerewo okusanyuka, wabeerewo okukolagana obulungi. Mukama Katonda atuyambe. Leka tusabire abaana baffe wakati mu nsi ejjudde okutabukatabuka mu bintu eby'enjawulo, ejjudde okubuusabuusa mu bintu eby'enjawulo, ejjudde okwebuuza kaakati nzizaako ki wakati mu kusoberwa kuno. Mukama Katonda mwesigwa atugambye waliwo ku mmwe aweebuuse mu magezi, waliwo ekikusobedde nga tomanyi kikyakukola. Muganda wange ali eyampuliriza, nsaba osabe Mukama Katonda era essaala eyo y'emu gye nsaba tusabire abaana baffe. Mukama Katonda abajjuze amagezi basobole okwawulawo wakati w'ekibi, batwale balondewo ekirungi. Olwo nno basobole okubeera abawanguzi mu nsi eno, ate Mukama abateeketeeke n'olw'obwakabaka obugenda okujja. Mukama atuweerwamu omukisa. Mukama tukwebaza olw'enkya ennungi eno ey'olwaleero. Mukama otuyigiriza ku kigambo ekikulu eky'okusabira abaana baffe amagezi. Ekyamazima amagezi tugeetaaga, naddala okwawulawo wakati w'ekibi n'ekirungi. Tusaba Mukama Katonda waffe owa abaana baffe amagezi, balondewo okugoberera ekyo ekituufu, ate Mukama baleke ekibi. Osobole okubayisa mu nsi eno nga basanyuka, nga beeyagala, nga babuvunaanyizibwa, ate obateeketeeke olw'obwakabaka bw'obugenda okujja, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.